Hello guys, olunaku lwaleero tugenda kubanga tukola ku face yaffe nga tukozesa amenvu nga we munabye ingatabula ensoose gabatabulira lwa nsonga imbadde njagala mulabe ebintu ebituufu ebyokozesa. Waneeno nkozeseza amenvu gange ganeeno nagafuna nengateeka mu kana akantu nengabikka negasobola okwengerera ddala. We gaba nga gamaze okwengera gaba gagenda kuyamba mangu. Nkubye amenvu ganeeno then nengattamu amata ganeeno nabagamba kintu kirungi nnyo ku skin. Tujja kolayo video emu nga tusomesa batya boyina okukozesa amata okukola skin ennungi. Amata gokka nga tolina kyoyongeddemu. Amanya Enzijjanjaba aditagwena atanava kubanga subscribinga ku YouTube channel yange muganda wange osubwa ebintu bingi nnyo osubwa waka omulungi. Nabagamba ekigambo subscribe we kiryawo kikwatemu wabula ate ekisinga amakulu ke kade akadako bwokakwatamu bagenda kuba bakuwa message buli video yonna gye tuteekako. Kya makulu nnyo igwe okukwata ku kade kubanga buli video gye tuteekayo ogenda kubanga ogifuna. Bw'oba omaze okutabula ebintu byaffe bulungi nnyo nga nze wembitabudde ng'obiraba binoze bulungi nnyo nga neeno menvu nga ntaddemu n'amata. Kwatayo eryenvu lyo limu dikube difuukenga obuugi okwate ebijiiko bibiri ebyamata oteekemu. Then bw'oba omaliriza okubikuba nga gw'olaba biteredde bulungi nnyo kati tandika okusiiga ku face yaffe nga nze bwe ngenda obbalaga. Nze ngenda kukozesa gloves kubanga ze zinnyanguyira okukwata ku lususu lwange. Nkusaba beerako wabula ng'ate era teweerabira na kusubscribinga gwe muganda wange. Ekiddako kwe kukwata amenvu ganeeno otandike okusiiga mu face. Face yonna gisiige ebonye. Siiga face yo ebune, then face yo weba emaze okubuna nze nsiizeeko butono lwa nsonga nti ndi mu bba wa demonstration, ndi mu bba somesaako obusomesa, then I will use it later. Siiga mu face yo yonna ebune. Then bw'omala okusiiga mbirekemu eddakiika 3. Eddakiika 3 weziggwako genda okwate amazigo agabuguma face yo oginaaze bulungi nnyo. Face yo ginaaze bulungi nnyo n'amazzi agabuguma. Then oba omaze osibule olunaku. Video eno bwebanga kuyisiza bulungi era ng'ogifunyemu nkusaba teweerabira ku subscribinga, teweerabira commentinga, ate era ekisinga amakulu teweerabira kukwata ku notification bell. Wogikona ko bajja kuba bakwa message bwe tuteeka video empya imbaagala nnyo.